ekisooka olugendo lwaffe lubadde luwanvu naye nange zikanya naawe nina omusumba gwe nalabye omulala namukubidde essimu n'agamba nti eba kuba crusade naalize naye kusinza nja kuweereza abaana mugambe dda musumba abaana mbaagala naye kuluno gwe gwenjagala kyokka mukwano gwange we are friends beba ulyanga ekitala ebisomo ntegeeza abasumba nti olusozo lw'okusinza lwa kanisa terwawula naye neebaza mukama n'ekiriwo kati tekyaliwo nti leero mu basumba abataano wakina ababiri abaabikulirwa abatagenda kubulawo era nsaba mu bakozi mu events zaffe tukoze n'abasumba ng'abasumba bebakulembedde ttiimu naye tukyalinayo abamu abatanakiraba naye nzondoza bayinza osukukaleeti. So I want to be as open as possible. One, it is a testimony tekikyali kiringa bwe kyali kati n'abatanaba kubanga nakirabyeko pasita Bugembe bwe yafunawo concert n'omusumba omulaba agamba nti singa yali ategese crusade nedooza nti nakugamba kusabbe bweyategesa worship concert olalange n'agamba kusimu n'agamba nti bwenabeera crusade nja kujja nekiri worship nja kuweereza abaana nebagamba no church wake up. This is not for Father, it is for the church. So that's a powerful point. But to get some kind of boy, let's revive him. I just choose that. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ekisooka olugendo lwaffe lubadde luwanvu naye nange zikanya naawe nina omusumba gwe nalabye omulala namukubidde essimu n'agamba nti eba kuba crusade naalize naye kusinza nja kuweereza abaana jepresha babaddewo oba wabaddewo naye mugambe dda musumba abaana mbaagala naye kuluno gwe gwenjagala kyokka mukwano gwange we are friends beba ulyanga ekitala ebisomo nzikiriza kozesa field commander kyakayo ntegeeza abasumba nti olusozo lw'okusinza lwa kanisa terwawula naye neebaza mukama n'ekiriwo kati tekyaliwo nti leero mu basumba abataano wakina ababiri abaabikulirwa abatagenda kubulawo era nsaba mu bakozi mu events zaffe tukoze n'abasumba era kwezi mumanyi nejaweerezaawo abasinga amanyi nga abasumba bebakulembedde ttiimu naye tukyalinayo abamu abatanakiraba naye nzondoza bayinza osukukaleeti. So I want to be as open as possible. One, it is a testimony tekikyali kiringa bwe kyali abasumba. We have people, have pastors from Jinja, Pastor Godfrey coming from Jinja, have pastors from Masaka, Pastor Andrew, and a pastor from Rakai, Pastor Pastor Bishop from Luero, Bishop Anyoyo, Godfrey, from people have come on board. There is revival. Katinaba Tanaba, Mama Nachirabieko, Pastor Bugembe bwe yafunawo concert n'omusumba omulaba agamba nti singa yali ategese crusade nedooza nti nakugamba kusabbe bweyategesa worship concert olalange n'agamba kusimu n'agamba nti bwenabeera crusade nja kujja nekiri worship nja kuweereza abaana nebagamba no church wake up. This is not for Father, it is for the church. So that's a powerful point. But to get some kind of boy, let's revive him. I just choose that. So obufunze from Pastor Twena's point twebaza Katonda olw'ekyo kyeyatandise okukola tukkirize nti agenda kugenda ng'akyusa
mpola kubanga ffenna agenda eryegi kuyimusa Kristo. Amen. Walira ne Dr. nga tuyimiridde bwe tuti ku press conference ya Pastor Twene. Gali najja n'atugamba mwana nga muli simaati. Nitumuwuliza Dr. yasooka omutunuulira nga tutunuulidde bw'ati naye ng'omulaba alabika yavuddeko dda. Kati engeri gye mbeerako ekamwokyeyo nakola kasitanda akamangu naye ndaba nga ne tumweggulira. So when he got close, he said, "You guys are looking dope." Nagamba njagala mwana abeereko nga mmwe. Kati ne tumuwa nnyo attention. Nagamba mwana nze nati mbeera ku bbala essimu nyakula ndi mubbi ge mazima. Era mbadde nze wano okola kitwali n'ensoma alina yaliko. Mbadde nze wano kubba naye mwana mbadde awo ne mbatunuulira mufaanana bulungi. Pastor Twine ono bwe yakwata microphone nga tumumutwalidde yagamba kati eno saala ekoze ki eddiddwamu kubanga bino bye tubadde tukola ki tusabira. Now Bayibuli egamba ye Yesu yekkubo amazima n'obulamu. Kitegeeza bw'ojja gy'ali nga bulamu obufuna. Kati nze bwe nzikiriza owooluganda oyo ensigo nga yawa Katonda tefa ne bw'obeera mu kifo ekikyamu tefa. Kati tosobola kutandika kuyimba nsiima amazima ebibala eby'okusiima ne bitakufubutukayo mudda bisobola okuba nga okusaawa ebyo tebigenda kujja. This is what I believe. Kubanga bwe tukola ennyimba nga Mukama bw'abeera tulungamizza tetuziwa direction nti njagala naye tuba wali ku senta nti Yesu yenkulungo kubanga yazaala byonna ebitufubutukamu. Akati bwe bitufubutukamu engeri gye biri bibala birungi eyo ensigo egenda ekola ki? Kati oyo w'oluganda nkiwasi mulokole naye oluyimba lwakola ki? Lwamukolera. Bwe tubeera mu motoka for example Dr. ono manya ine ennyimba zayagalanga naye abazimba si balokole teziwemula ziri inspiration. There is no any problem bw'osiwuliriza luyimba lugamba kukola sente yagala maama njadduwuliriza naye oluyimba olwo bw'onaamala okuwuliriza oluyimba olugamba yagala maamawo bw'obanga maamawo omwaka gugwako nga tomuwadde kasukaali ojja atandika okwebereramu akayimba kasigale nga kakola mulogamye naye mwana mukadde simutwalirangayo kaki. So maliriza bwe nti for me it is okay bw'abanga ayimba oluyimba olukontradictinga nekyakola. Nzikiriza amaanyi agali mu luyimba gali mu kukola. Eyasooka okunnyambako ku nnyimba zange okugamba nti mwana wa ku kyalo mwana wa ku kitundu mundamawulire Sudati kaye musiraamu naye nga afiirawo okulaba nga ennyimba zange zituuka mu bantu. Sigenda kwogera bingi okuggyako ekyo kye bayita ensigo. Twebaza lwaki mu nnyimba endala zonna alonzeeyo kubanga ennyimba abantu batandika mpolampola nga bazannyira ku nsigo eya Katonda kumbe ebalya era ebayegera. Nze okulokoka nali nzize ku Jenega nakuwakanya babulizi banjiri ku Crusade naye novaawo taata nga ndokose ensigo eyo bagenda okumaliriza navaawo ndokose naye nali nzize n'ekikosi kuwakanya babulizi banjiri ku kulokotawa abatume balaba ekkubo nga bagulira enjiri. N'olwekyo ate kakati ndi wano ndi pasita nze nzikiriza nti tulekerawo n'okukyewuunya. As a matter of fact ennyimba zino tuzireke zigende yonna gye zaagala okukola ki okugenda. That's what I can say. Tuyanza Pastor Twine. Ansa ziri ssatu zange. Esooka oyo mutamiivu si kyo nti yazaalibwa anywa omwenge naye olunaku lwe yasooka okunywa kamuwoomera olwaddako ne zibeera cupa 2 n'olwaddako ne zibeera 3 paka lwe yafuuka omutamiivu. N'ebya Kristo ebityo bwe biri. Wabaawo olunaku olusooka n'owuliriza, olwokubiri ne binyuma, olwokusatu oli awo n'ologoka. Nze ndowooza nti aba atandise okusengera. So kansenge esooka eri nti nga bolaba abali mu rehab bangi abali mu rehab naye nga bakimanyi nti balina kubeerawo nga they are seeking for help. Naga nkooye ebutabika n'amanya nti zaavaako but I'm trying to gather myself. So bangi balwanagana
ne habits vices mubo nenga tazaagala waliwo omuntu alina ecupa nenga kibalinayo sentuufu waliwo omuntu ali wabona yaleese yalina interview ku NTV jawo nakwata owabona wafuna okugenda ne Richard oyo nanga musumba sama kusanirako koze kale nagamba ndi mwenzi kitegeeza naye akimanyi nti kibi so abantu bangi bakola ebintu nga tebabyagala ate nga bakimanyi wano waali ngakimanyi si kirungi naye nga noonya bayamba so kati that's my answer number 1. Answer number 2 eri nti ekibuuzo kibadde kibuuza who is your audience? Who is your audience? Enyimba zammwe muzitagetingira baani abooluganda abo be bamu ku be tutagetinga. That is our perfect audience. Tutagetinga abanaku ababi abatamwana n'emize basobole okutegeera Katonda ono ayamba. Bayibuli egamba Yesu n'atunuulya ekibiina nga kinakuwadde nga kyanvu nga kirina endiga ezitaliiko musumba n'abakwatirwa ekisa bw'atyo n'atuma abayigirizwa n'abagamba kati nno abakugula mangi naye abagumuzi batono n'alyoka abatuma kati ffe tuli batume yatutuma eri abo abatalina masumba abalina endiga. So that is our audience, or rather that is our target audience betuluwulira betwagala bajje wa Mukama waffe Yesu Kristo. So nze bwendako omutamiivu ng'ayimba Yesu leera nange ayimba nsiima ayimba it is kaba kasaana kakwasizza. Wow. Yes.